Mu lutuula lwa Town Council y'e Kasangati oluggalawo ekisanja kino, amyuka omukubiriza wa Council Nakibira Daisy asabye bakkansala abawangulwa okusigala nga batambulira wamu ne Town Council. Meya wa Town Council eno Muwonge Tom ategeezezza nti abakulembeze abaddako basaana okuyambibwako kibayamba okwewala okukozesebwa bannakigwanyiza abeenonyeza ebyabwe. Tusaba Katonda abakulembera abalungi bwe tukomye mu gateko naffe twagattako era mujja kugattako tukimanyi naye nja kubasaba nnyo tekutambulira mu buzibe bwe twasookeramu. Muwonge awanjagidde abakulembeze okusomesa abaana ebifa mu nkola ya trade order kiyamba abasuubuzi obutafiirizibwa mu maali yaabwe. Trade order egenda mu maaso, bannamawulire bakoze omulimu munene nnyo ate abafa tebawawaaza naye muzikiriza lwebalaza Town Council wange yatwala obudde ne basomesa abantu. Ono era ategeezezza ng'ekereziya y'e Gayaza bw'egenda okuzimbira abantu obutale. Ekereziya y'e Gayaza bagenda kuzimba akatale ako ne motoka zipakinga waggulu. Wabula mu lutuula luno Town Clerk Jude Basamulekere Muganga akinogaanyiza nti bakugenda mu maaso nga basomesa abantu abakolera mu bifo ebitakkirizibwa okubyamuka. Abantu tuba tusoose ne tubalaga nti muve ku kkubo naye ng'ate tubagamba gye baba balaga. Ekyokubiri abantu tuludde nga tubasomesa era maama sipiika tukyasomesa. Ono asabye bakkansala okunoonyeza abantu ebifo ebirala we basobola okugira nga bakolera. Kansala mbasaba ki mugende munoonyeza abantu balina poloti zaabwe eyo ze baasikira ze baagula ze babba ze baabawa baziwa abantu bagira bakolera mu sipiika. Omwami wa Kabaka atwala eggombola ya Mutuba Gumu Nagomba Ssaalongo Kigonya Robert Luswata yabazizza nnyo kansi eno olw'okuwagira enteekateeka za Ssaabasajja Kabaka wakati mu kusoomoozebwa bw'atyo n'abakuutira okunyikiza obumu. Neebaza abatuukiriza obuvunaanyizibwa bwammwe ne mulaba nti Kasangati Town Council ate nga Mutuba Gumu Nangabo efuna ebyo byefunye mukulemberedde mu mulembe omukaawo kitegeeza musinkanye omukaawo omulembe gwammwe gubadde gwa komite. Akulira akakiiko k'ebyensimbi Kabunga Batulimaayo asomedde kansi embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2026 ku 2027 nga ya buwumbi 6 n'obuwumbi 321 n'omusobyo ng'eno yeeyongeddeko obuwumbi 2 bw'ogeraageranya n'ey'omwaka gw'ebyensimbi guno oguggwako. Yeeyongeddeko ekitegeeza nti tukoze nnyo twasanga bajeti mu buwumbi 2 miliyoni 9 n'ezigwamu olwabeere mu buwumbi 6 miliyoni 3 mu 2 ebintu mubiraba byonna. Mu kumaliriza olutuula abakulembeze abawummudde bakwasiddwa ebbaluwa ezibasiima olw'obuweereza bwabwe mu kisanja kino. Oluvannyuma bakkansala baliko bye batunnyonnyodde. Gye tuyisizza olwaleero ey'obuwumbi 6 nze kale okusinga ennyo mbadde nsinga kwagala esinga ekola ku kyamakubo kubanga enguudo zaffe zibadde mbi nnyo mu bitundu byaffe nze gye nkiikirira Katadde awamu n'ebyalo ebirala ebya Nalusuga enguudo zaffe zibadde si nnungi. Nelson Muhendo yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agaleero.